Tunukwetegekera Women's Day ku lunaku olw'omukaaga kujja kubeerako n'omupiira ogw'abaana abawala basama omupiira ogw'ebigere abatannaweza myaka 17 nga bazannya mu World Cup qualifiers. Tugenda kukyaza wano banna Kenya. Omupiira guno mugenda kusasula siringi emitwalo 2, emitwalo 3 n'emitwalo 10. Mugende mubeereyo tournament nene ddala World Cup qualifier number. Ticket mujja zigula ku Fa Complex wane Mengo, ku Hamu Stadium wali Nakivubo, ne online ojja kutypingamu ekigambo Hamspay ojja kulaba nga ticket eyo gifuna. Mukikole twereyo ng'abajuliza abaana abawala nga batulaga talanta ate ku lunaku olw'abakyala ku lunaku olw'omukaaga. Kitegeeza n'egimu ku mipiira egibadde girina okubeerayo March day 19 emipiira egya Saturday egya League giba gijuluddwa era nga March day 19 netandika lunaku lwa nkya olwokuna nga abali mu feecho 13 aba Police FC nga bakyaza tiimu ya Vipers ebadde ekyawangadde erudde okukubwa basemba gikuba abasajja ba NEC be bagikuba goolo zaali 3-1 nga 15 omwezi ogw'omwenda ogw'omwaka guli gwe mulundi gwe basemba okubwako oba okuloza mu kubwa. Kale no Police FC erina omulimu munene ddala ogw'okulaba nga eteekawo embeera oba basuula draw ey'okuna oba bakuba loss ey'okubiri bulinzi kubalaba engeri gye bagenda okukolamu ekintu kino. Poliisi eno etendekebwa mukulu mugerwa Simon Peter ye tiimu esinza okukola draw ennyingi sizoni eno. Balina draw 11 namba, balina win 3 zokka. Lugazi ne Bull. Lugazi bali mu kifo kya 11 ku table, ate Bull mu kifo kya 8 be baddako omukola draws ennyingi. Balina draws 8. Police FC egamba Fazali draw tekiriza kukubwa emirundi egisinga obungi. Kakati ogwo omupiira gye guli olunaku olw'enkya nwandigenze ne mugula bakoko mulabe Vipers etuuseewa okwagala okweyagaliza ekikopo ekya season eno. Waliyo omupiira omulala era Lugazi gwegenda okukyalizaako Express FC. Express FC tukimanyi nti mufo kya 5 ate yo Lugazi abaava mu kibinja kya wansi juzi ekyambe bakyabalamye waliwo ebifo 2 biramba ebibaawula ku abo ab'okutemako naye nga ate yo Express gye bagenda okukyaza wali Najjembe eri mu kifo kya 5 erina win 8 mulamba benkanankana ne Kitara okuweza win 8 ate era benkanankana ne draw buli omu alina draw 4 balina ne loss 6 wabula Kitara gye bagenda okukyaza Express eno gyegenda okukyala ebadde tetera nnyo kuyiikirizibwa tiimu ziri eno zirwana against relegation kubanga babadde bakakuba Wakiso Giants goal 4-1, bakuba Bright Stars goal 1 ku bwereere, goal zaali 2-1. Awo ate balinamuko ne win ez'omuzinzi nga 1-0 gye bakuba KCCA, nga 2-0 gye bakuba UPDF Bombo. Omanyi ne coach Poch wano katendeka tiimu ne ya UPDF wali awo wetumalaga mujogerawo. Basabula ne Sports Club Villa goal 1 ku bwereere ne bakuba ne NEC eri kuvuganya ku kikopo goal 2-1. Kitegeeza nti Express ebadde yinamuko ekintabuli abatonotono ebadde bakuba ate n'abanene ebadde ekunuukiriza n'ebaako beekubyeyo. Kakati kiki kye batwala Najjembe ekyo ansa yaakyo ya lunaku lwa nkya. Kati ne Lugazi eno nayo tebwekebera awo Najjembe tesaagirawo naye ate yemu ku ezo tiimu ezakuba Express mu luzannya olwasooka. Omupiira gwabwe ogwo gwe bawangula goal 1 ku bwereere wane Nakivubo nga batendekebwa omukyala Olivia Mbekeka. Lugazi ebe yagala kuba Express omandaawe Express kino nekikkiriza awo tulinze bulinzi. Ate Express eno ebadde muko n'ebizibuzibu nga lwesalawo okubwa ekubirwa ddala kuba ne Kitara yennyini yabookya goal 7 ku bwereere. Akati awo katuyinde tulabe kiki kye bagenda okutwala Najjembe olunaku olw'enkya. Olwo ku Friday tugenda kulaba omu ku bamemba abali mu bottom 3 ekyambe essaawa yonna nga kibatema ye Wakiso Giants nga bakyaza tiimu ya NEC. Mu luzannya olwasooka wali erugogo NEC yakuba Wakiso Giants goal zaali 2 ku bwereere. Kakati tugenda kubalaba Wakiso Giants ng'eri waka. Manyi Wakiso Giants season eno tebagendedde bulungi nnyo nga osobola okubajjako obubonero onawo weyagadde. Luli baali bataddewo embeera ey'akattiro wali ewaabwe ku Wakisha
ne kakati nakatira kayina engeri gye kapondookamu. Wetwogerera bino points ziri 7 Mulamba ze ziyinza okubataasa okuva mu bottom 3 kubanga babaddirira awo waggulu balina points 22 nga mwabo mwe muli Mbarara City, mulimu Lugazi, mulimu ne Police FC kubanga abo bonsatule basibaganye ku points 22. Bwebanga Wakiso Giants ina points 13 kiba kikulaga nti waliwo points 7 Mulamba. Bweba wangula olunaku lwa Friday kiba kyongera Tafari kukulwanako ku kyambe naye nga tekijja kubajja mu bottom 3. Kale ndo kusomooza kwa maanyi eri senior Steven Bengo n'omumyuka we Tone Mawejje katunde tulabe embeera eyo bakakubwa n'emipiira 9 Mulamba abasajja bana ba Wakiso Giants era obalabira ddala embeera gye balimu ne Bright Stars ne Mbale Heroes bwe basembye byonna ebintu n'ebibalo byokka bibi bakateba goal 11 zokka mu mipiira 18 defense yaabwe bakatebwa mu goal 28 kitegeeza bakubiri mu defense ezitiiriika kuba Yambale Heroes yakatebwa mu goals 30 Bright Stars yakatebwa mu goal 22 Wakiso Giants yakatebwa mu goal 28 bayina win 2 zokka okufaananako Mbale Heroes okufaananako ne Bright Stars lwakuba nti emu ku win zaabwe yali nzitomu bwe balumba Maroons wali Ruzira ne bakikubira goal zaali 3-2 kati obujulizi bwonna Wakiso Giants bwe yalazeeko okujjako nga yesitudde mu ngeri y'enjawulo bonna bubadde bulaga ttiimu erina okudda mu kibinja kya wansi oba bagenda kubikula page babeerenga abatandika match day 1 basinziire ebyo tugenda kubiraba nga bakyaza ttiimu ya NEC nga NEC ekimanyi bulungi nti bwe wangula omupiira ogwo kijja kugiyamba okugoba obuufu obwa ttiimu ya Vipers ebakulembedde kubanga buli bubonero bubiri bwokka obwawula Vipers ku ttiimu y'abannaffe abo aba NEC. Wajja kubeerayo Bull okukyaza ttiimu ya Kitara bano nno nabo baagala okufaanagana omu wa 3 omulala wa 4 era omu alina points 11 ye Bull Kitara ina points 11 Bull ina points 12 era bwe baba nga baagala kifo kya kubiri ogezaako okusoomooza ttiimu ya NEC eri mu kifo ekyokubiri NEC balese points 11 ne points 12 points 11 zerese ttiimu eya Bull points 12 zerese Kitara kitegeeza nti omu ku bano bw'awangula era ajja kusigalawo mu kifo kye okujjako ndowooza Kitara yeyinza okuteekawo embeera eyinza okubuuka ttiimu ya Bull kubanga Bull esingako Kitara akabonero kali kamu kokka. Kitara eno gyegenda okukyala Bull oba egenda batwala wandooza yandibatwala Nakivubo kubanga nabo tebalina kisaawe aba Bull okufaananako ne Sports Club Villa. Sports Club Villa ekisaawe kyabwe kyewankulu kuba bakyaliza abateekateeka empaka eza CHAN bakyakikola kati ate Bull ebadde ekyaliza wali enjeru ku Technical Center naye ekisaawe ekyo FUFA eri mu kukijjamu ekiwempe kiri kyali kyayitako dda nga baagala okukizza obujja okuteekamu ekipya kale no batusobola kukolerayo kati baba balina kukolera mu kisaawe e Nakivubo naye Kitara eno ku mipiira gyo yonna gyewangudde ebadde ekaluubirirwa okuwangula ku bugenyi bakawangula emipiira 2 gyokka gwe baakuba Lugazi Najjembe 3-0 n'ogwo gwe baakuba Maroons goolo 4 ku bwereere awalala wonna emipiira gyabwe gyonna babadde bagiwangulira waka eri ewaabwe Butema balina draw gye baagwa ne UPDF ne Wakiso Giants ne Vipers zino zonna draw zaali ku bugenyi naye nga temuliimu goolo jagwa 0-0 mpozi draw ey'oku bugenyi nga mulimu goolo eyo gye baagwa amaliri ne ttiimu ya Mbarara City goolo 1-1 kati ate ku match eno Bull yakuba Kitara goolo 3-1 nga 25 Oktoba omwaka guli era Bull eno esinze kulabika bulungi ku bugenyi kubanga balina wini 7 mukaaga kuzo wini zaabwe ziri ku bugenyi emu kuzo yokka yeyo gye baawangulira awaka lwe baakuba Mbale Heroes goolo 3 ku bwereere kitegeeza tulaba ttiimu etakola bulungi nnyo waka ekyaza ttiimu etakoze bulungi nnyo ku bugenyi guno gunaggwa gutya awo tulinde bulinzi tulabe ansa yaago ya Friday era ku Friday naye ku guno omulundi ekiro ssaawa emu URA kwegenda okukyaliza UPDF URA eri mu kifo kya 6 UPDF eri mu kifo kya 9 bano nno bibamu ku ezo ttiimu olukunkumuli ezibadde zeekululakulula mu mutindo
nga teziteekawo mutindo gufaanagana kubanga yo league bw'oteekawo mutindo gufaanagana matches ne wezibeera nnya zokka zisobola okwawula ku clubs endala naye kati bw'otunuulira abali mu points 20 nga okuviira ddala ku points 20 kuliko abalina points 23 balamba Lugazi, Mbarara City ne Police. Kati noddayo n'osanga omuteeko omulala Sports Club Bira, UPDF ne Maroons bonna basibaganye ku points 24. KCCA na 25, URA na 27, Express basibaganye ne Kitara balina points 28 ne Bull ali mu kifo ekyokusatu alina points 29. Ndowooza olaba olukunkumulirwa clubs ezo okuva mu kifo ekyokusatu okutuuka eri paka ku relegation nga basibaganidde awo bali ku bubonero buli 9 bwokka. Omuntu omulala ajja kugamba nti kuvuganya kwa maanyi nnyo naye bw'obanga obadde ogoberera league ojja kulaba inconsistencies ezo. Kati ate mu league bw'otateekawo mutindo gukyukakyuka mutindo gufaanagana ng'okuŋŋaanya obubonero ebivaamu byebyo owangulayo match emu eddako ne bakuba n'ogwayo dream n'oddayo ne bakuba ebiri n'oddayo n'owangulayo gumu gaabwe bityo kitegeeza y'ensonga lwaki akatu obubonero katera okubeera bwe katyo. Alexis Sabiri yatendeka timu ne ya URA tannaba kummuka bulungi yali musajja striker yakubako ne ku timu y'eggwanga erya Djibouti goal 5-1 nga tuzanya mu mpaka eza Sekafa Senior Challenge Cup mu 2-1 naye wandirowoozezza nti nno omutendesi yenna yasambanga ku kyoto tiimu ze zandibadde zikubira ddala goal eziwerako naye URA eno tinnaba kummuka bulungi akateba goal 14 zokka goal 14 zokka ezo ntono ku mipiira 18 nga coach yali striker. Kati ate agenda okuzanya UPDF etendekebwa Paul Chiwa ye kyasookerako tayagala tiimu ye kukubwa ateekawo nnyo embeera eremesa okuteebwamu kakati katulaba akanyola bica akagenda okubeera awo. Tiimu eno ya URA yagenda okubeera awaka era naye ekyaliza wali Nakivubo kakati awo omupiira gwabwe gwa ssaawa emu tujja kuwuliza buwuliza engeri gye banakikolamu. Kitegeeza Nakivubo Stadium agenda kubeera very busy mu weekend nti bwe bamala okuzanya Friday, Saturday abaana abawala bazanye World Cup qualifier, Sunday Bull bwegenda okuzanya omupiira gwayo guno gwe mbagambyeko kubanga omupiira gwe bagenda okuzanya Kitara kubanga tebalina kisaawe walala ate nga Nakivubo ajja kubeera busy ate nga ku Saturday tekujja kukkirizibwako league matches olw'abantu okubateerawo embeera bagende balabe ku mupiira ogw'abawala gwe bagenda okuzanya under 17 n'eggwanga erya Kenya mu World Cup qualifiers. Kakati Mbarara City naye yina okuzanya ne tiimu ya Bright Stars bano bombi nno bubonero 9 bwe bubaawula naye Mbarara City era tenaba nnyo okuba safe bweneesigala nga ebintu byayo tebikola bulungi nga kaakati ennaku zino bwebikolamu. Buli awo omu ku bana abali mu bottom 3 oba Wakiso Giants oba Bright Stars ayinza okwejujuba bw'abanga akoze ebituufu oyinza okwesanga ate Mbarara City yezeeyo mu kyambe n'olwekyo ngebula emipiira 12 gyokka oba olina okutandikira wano buli tiimu yonna okutuukiriza ebigendererwa byayo birina kutandika na match day 19 bw'obanga tunatuuka kusimbula ndowooza nti ate awo season ebanga ekuyiseeko. Era Sports Club Villa egenda kukyaza tiimu ya Maroons bano basibaganye ku bubonero 24 basibaganye ne ku win buli omu alina win 6-6 basibaganye ne ku draw buli omu alina draw 6-6 basibaganye ne ku loss buli omu alina loss 6-6. Oluzanyo olwasooka mu October mwaka oguwedde bagwa maliri goal emu ku emu nga Maroons yekyaza Villa. Kakati okuva okutuusa kakati Villa ebadde eyuuga ne Maroons nga teteekawo omutindo gw'ogamba nti anaagikyalira anaagiwulira. Kakati nno baabano bagenda kwambalagana bano nno bakozesa ekisaawe kyekimu kubanga ne Villa ennaku ezo ekisaawe kyayo bakigigobaamu ewankulukuku babadde bakyaliza Luzira. Kakati kitegeeza nti baabano era bagenda kukolera Luzira emirimu gyabwe katulinde bulinzi tulabe. KCCA egenda kukyaza tiimu ya Mbale Heroes points ziri 18 ezawula Vipers akulembedde ttebo ku KCCA nekyongera okulaga ng'esigadde emipiira 12 gyokka. KCCA eringa eyeebaze nti nno mu kikopo teriimu balina wini 6 zokka naye emipiira gyabwe egisembyeyo 5 babakubyeko emipiira 3 ne bagwamalira emipiira 2. Omutindo gwa KCCA si gwegwo gwogamba nti ne gusobola okuvuganya ku kikopo ebintu si birungi n'omulundi n'ogumu. Naye eno Mbale Heroes yo bagenda okukyaza bagikuba ewaayo Embale KCCA yawangula goal yali emu ku bwereere naye ne wini zaabwe zibadde tezijja kuba kakati ku zino win KCCA zeyina mu season eno wini 6 3 kuzo za waka zezo mu baakubira URA emu ku bwereere
kubakubira Kitara 2-0 kubakubira ne Maroons golo 5 ku bwerere. Ebimu ku bitonotono byoyinza okwogera ku tiimu ya KCCA evuganya gyowandirowooza nti yandibadde evuganya ku kikopo. Nimu n'ebyokuvuganyako biyinza okubeera mu profile ng'ogamba nti tiimu nnene erina okuvuganya ku buli kikopo kyonna kye yeetabamu, naye nga bw'otunula mu kisaawe bwe muti ekigambo okuvuganya kiba tekivaayo bulungi kakibeere statistics nga bamaze okuzanya ogenda okulaba nga tezeeyimirira kugamba nti nno tiimu yakuvuganya ku kikopo. KCCA embeera kakati gy'erimu yagezaako kuzimba abavubuka abate bayingize mu tiimu enkulu. Abo nabo kakati awo bw'oba obiyimbagatanyiriza wamu n'omutindo okuba nti nno timing yabwe yali nkyamu gwakkirira awo mukumpi mu mbeera y'emu, olabanga kanso kati kyesigazza kulowooza ku Uganda Cup mpozi n'okweterekera season ejja. Kati naawo y'embeera eyo kwe tugenda okulabira league March day 19 okutandika olunaku olw'enkya ku bisaawe eby'enjawulo. Osobola naawe wennyini okugenda n'olaba ku mipiira gino, olabe league yaffe weetuuse, olaba abazannyi ab'enjawulo n'engeri gye basobola okubamu akapiira. Oba oli awo kituuka okukubaganya ebirowoozo nga FUFA bwetera okuggulawo akadirisa akakubaganya ebirowoozo, osobola okukubaganya ebirowoozo nga waakiri olina information eri practical. Tiimu z'Ebungereza zaalabise bulungi mu Champions League olunaku lwajjo. Tiimu ya Aston Villa ne tiimu ya Arsenal. Omanyi omupiira gw'Ebungereza ogwo guyinamu ebintu ebyenjawulo bw'obigeraageranya ku mupiira gwa clubs ez'enjawulo mu Europe n'ennono y'omupiira. Nti nno Ebungereza bayinamu directness eyo, omupiira gwabwe gwe basamba gubeera ku speed ya kizungirizi, mubeeramu energy, mubeeramu okuteeka ku bunkenke, mubeeramu okuteeka abazannyi abangi around the ball, either ng'omupiira gugudde oba nga muguyina. Kati ebintu ebyo bitera nnyo okutaataaganya ba opponents, era byalabise bulungi nnyo Arsenal nga efutiza abadaachi, ate era nga ne Aston Villa ekuba Club Brugge. Club Brugge tiyazambye bulungi, omupiira guno ndowooza mwagulabyeko kuba gwe gwasooseewo saa 2:45. Club Brugge yabadde ebintu byali tebikwatagana bulungi. Aston Villa yabakubisirwa kuba nti ate yabasinze nnyo, naye olw'okuba nti nno ne Club Brugge ku lunaku tiyabadde nnungi. Ng'olaba empuliziganya yaabwe nga temaala gye tumanyidde eya bulijjo, ng'olaba nga oluusi bakola ebintu biri over ambitious, oluusi balagamu n'okunyooma kuba bulijjo tubadde tubalaba nga basamba as a team, bakuva kumu mpola mpola. Omupiira gwe baaleeta nga bazanya bakyalidde ttiimu ya Manchester City tebaleeseeko yadde amakati gaagwo nga bali waka ate nga bakyaza ttiimu eya Aston Villa. Kale nno ne kirabika nti Aston Villa etadde ettofaali ddene ku luzannya oluddako, kabe kasinge n'ettofaali ddene ku kuyingira quarter final. Kati olwaleero abasigaddeyo Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Man United be basigadde okwewozaako wakati w'olwaleero n'olunaku olw'enkya okulaba nga nabo bakuuma bendera ya Bungereza ng'eri waggulu mu mpaka eza kilabu empanguzi ku lukalu olwa Bulaaya. Arsenal golo 7-1 beewadde omukisa munene. PSV erabikanga erinda season ejja, naye nga bw'omanyi ebintu by'omupiira munnange era oba olina okugenda okukyala mu Emirates oba olina okugenda, naye golo 7 zabadde nnyingi, zirabika nti nno ziyinza okubeera enkalubo okukyusa. Singa PSV yandyagadde oba oli awo okuyitawo kiyinza oba kaluubira. Zino nno ze golo zisinzira okubeera ennyingi mu Champions League ku bugenyi nga muli mu knockout stages. Kati Arsenal bwetu byayingidde mu byafaayo, naye bwe beeyongera wali era ndowooza abawagizi ba Arsenal olwaleero mulabe ku mupiira gwa PSG ne ttiimu ya Liverpool, kubanga engeri gye mwataddeyo ekigere ekisinga obunene mu kuyitamu ogenda mu quarter final muzannya awangula wakati wa PSG ne ttiimu ya Liverpool. Sorry, Arsenal mugenda kuzannya omuwanguzi wakati wa Real Madrid ne Atletico Madrid. Bano bazannye ejjo golo zabadde 2-1 nga Diego Simeone nga bw'omumanyi bakapiira kakakokwekuniza naye era bamaze kibaasi kye ne bakisimbula. So aba Arsenal ndowooza eno match muyina okugiraba eya Real Madrid ne Atletico, oba oyinza n'okulaba replay kubanga oluzanyo lw'okuddingana lwa sabiiti ejja match eno tennaggwa esobola okwekyusa kuba twalabyeko ne Diego Simeone beyalabye ng'omupiira gukakanyalidde ku 2-1 nga Madrid egukulembedde. Yatandise okwongeramu babbaaka n'atuuka okuteekamu babbaaka 5 ng'alinga ayagala losses galenga ekyali nfunda ng'ekyali narrow, era ndowooza ayagala kupangira mu Vanda Metropolitano ng'akyaza ttiimu ya Real Madrid sabiiti ejja. Ndowooza ayagala alaba ayinawo omukisa ogukyusa lead eno eya golo 2-1. Golo ya Julian Alvarez yakendezeza ttale eyo, naye omulenzi oli Brahima Diaz ne munne gundi Rodrigo Goes Brazil
bebatebye goal ezo. So abaseno bobanga match yo tewagira byengo oli kubunkenko bwa timu yo yabadde olukuba yabadde mu kisaawe oyinza okuddamu n'olaba replay ya game eno naye nga bwe mwalabi Atletico Madrid omupiira ngegezaako okusambako mu ngeri ya kunyweza possession naye ye Real Madrid nga bw'ogimanyi ye bya possession si byayo enoonya moments era moments ezo kasita zijja ye goal ya Real Madrid ye win yaabwe wano wonna oyinza okusamba byonna ebituufu bo nga bakulinze kasita bakufuna mukozi birira mwaka ye goal yaabwe ze goal zaabwe 2 zesatu bakuba ne 5 aba basajja tebasaaga. So omuwagizi wa Arsenal ojja kulabako ku match eyo replay olabe Real Madrid Atletico woyinza okubayita. Borussia Dortmund yasaagidde mu nsonga engeri gye bagudde amali ne timu ya Lille naye ndowooza nabo bagenda kwetegereza nnyo omupiira gwa leero Barcelona ng'ezanya timu ya Benfica kubanga ayita ku Dortmund ne Lille abasinkana omuwanguzi wakati wa Benfica ne timu ya Barcelona. Dortmund nayo season zino si nnungi. Omanyi club zino ennene nazo zina we zituuka ne zifuna ekikaliriro nga kitwalabye amawulire nga gakubye ntino Juventus egenze mu top 4. Juventus yawangula ebikopo 10 ebiddiringana bwe batuuka okuba amawulire nti lwakuba eyingidde top 4 kikulaga gye bavudde ennyo nti ebaddewo. Tulaba AC Milan bweyuga, tulaba Valencia bweyuga Spain, tulaba Man United bweyuga Bungereza. Ebiseera ebisinga clubs zino zibeerako ekiseera wekibeera nga ekikaliriro kizze ekikulu kukyetegekera ogenda kukiyitamu otya era olina plan zifaanana zitya okulaba ngodde engulu. Awo bye bibuuzo ebijja eri clubs nga zino. Naye Dortmund weeri si walungi mu Bundesliga bali mu kifo kya 10 kakati bano bagenze kugwa maliri ne Lille ate nga bali mu Signal Iduna Park babadde waka ate nga Lille mu weekend PSG yabadde basi yabakubye goal nya kate batuuse mukono akati gobanga oli waka Dortmund nga tukumanye nnoyo yakulumba oli mutyo okukuba goal ezikutakuluza akasajja naddala nga banno olide yakubye omusanvu olide yakubye 3 kale kegamba kusomoza kwa amaanyi eri Borussia Dortmund weeri naye katulinde tulabe engeri gye banayisaamu oba banasobola mu luzannya oluddingana sabbiiti ejja okuyitawo naye nga balina olwaleero okulaba ogwa Barcelona ng'ezannya ttiimu ya Benfica. Kakati Bayern Munich egenda kuzannya ttiimu ya Bayer Leverkusen naye nga nabo bali mu kkubo omuli Feyenoord mwegenda okukyaliza Inter Milan ogwa Feyenoord ne Inter Milan gwa leero n'olwekyo tulinza okulaba engeri gye bagenda okukikolamu mu mbeera eyo. Okuddayo katono ku mupiira gwa Arsenal waliwo ebintu Arsenal byesobola okuyigamu ogenda mu maaso. Ebintu bye yakoze kwegabira byekulabikanga ebyagudde obugi ate ng'ebimu ku byo byabadde bya mugaso n'obimagamaga mu maaso eddako nga tebidda. Kiyinza okuteekawo embeera ey'okubuusabuusa ku Arsenal yeetaba mu mpaka ne Arsenal ewangula ebikopo. Kati Lewis Kelly twamulabye nga bamugjamu mu ddakiika ya 35. Omuvubuka ono yabadde engeri gye yeeyisaamu nga yabulagajjavu kiwandiisa okubeera reckless nga yeeyisa mu ngeri yabulagajjavu era yabadde essaawa yonna afuna kaadi emugoba ku kisaawe. Jjukira mu ddakiika eyo goolo zaabadde tezinnawera bulungi ate oli ku bugenyi ate oyagala okubeera ne result gy'onootwala awaka ng'ekkirizika amangu ago ne bamugjayo. Ekintu ekyo nali nkyogeddeko wano emabegako ku bazannyi abazze nga baweebwa kaadi mu ttiimu ya Arsenal nga Leandro Trossard nga Declan Rice nga ngamba nti omuzannyi kasita omulaba nga afunye yellow card n'asigala nga yeeyisa mu ngeri ya bulagajjavu omugjamu n'omuterekera match eddako okusinga lw'olinda ne bamala okumugjamu ate n'opapapapa ne muzanyanga muri 10 obubonero oluusi ne bugenda. So wano ndowooza nti no Mikel Arteta yalengedde wala kuba n'omulenzi ono alabika yeeyongedde okusiiwuka empisa kuba kumpi buli match afunamu card. Juzi bamuwa emmyufu amateeka ne gagikuutiza ate wayiseewo katono n'afuna emmyufu endala ndowooza gwabadde mupiira gwa Wolverhampton Wanderers. Ebintu bino wadde red card mu mupiira erina okubaamu naye omusambi alina okutegekebwa mu mbeera ayinza kweyisa atya nga tamenye mateeka kubanga bw'abanga ye musambi omu ku abo abasinga omutendesi n'amwesiga okuzannya match ennene bw'etyo kitegeeza ttiimu yo olina kugiyamba nga oli mu kisaawe so si kweyisa mu ngeri ekugoba mu kisaawe. So akyali mulenzi muto naye alina okutereezebwa ku bbanga eryo lyaliko naye ng'olowooza nti nno okumugjamu kabadde kakodyo kalungi okuva eri Mikel Arteta n'alyoka ayingiza Ricardo Carafiori naye n'ataswaza ne golo n'aziteeba muli olowooza nti nno kyabadde kyakuyiga kyamaanyi kyolowooza nti Arsenal erina okukitwala mu maaso mu mpaka zino oba oliawo ne mu sizoni ezinaddako gye bujjaawo.
tuwadde tutunuulira ebyokuyiga Arsenal byeyina okuyiga mu mupiira gwe yasambye olunaku lwajjo. Ennyingo ey'okubiri yabadde kuteeba goolo nnyingi zonna nga zibadde mu open play, tekwabaddeko ya set piece, tekwabaddeko ya corner oba free kick oba penalty. Abazanyi abateebye goolo 7 babadde 6 banjawulo. Kino nakyo kirimu advantage nti nno oluusi tiimu ebeera unpredictable. Opponent bwadde eri okulaba akatambi ayinza n'okukaluubirirwa aliwa gw'aba apangira, bwe kibanga buli atuuka mimwa gya goolo aba ateeba. Ekirala era ekireeta goolo zino ennyingi bwe ziti ate nga bazanyi banjawulo kwe kusamba nga mukuumye fluidity mu maaso ga opponent. Gye mukoma okubeera fluid nga tewaliwo muzanyi n'akyemalira agamba nti ye kasitaye bamuwanga biwedde. Abazanyi bakwipinga nga bali mobile nga bakola movement ezo, kati kitegeeza nti nno wali mu mimwa gya goolo mulekawo space nga mugenderedde nti agendawo yenna aba tagenze kweraga, kubanga atajja genda ne space eyo agisibe mu magemage engeri gye muteeba mu goolo nga ye nnyinnyini oweewamwe yataddewo ekijingi. Naye bonna babadde bavaawo nga mu kuvaawo okwo balekawo space eyo, agendawo buli ayingira mu ssente wali yabadde n'omulimu ng'agenze kuteeba. Kati kyekitegeeza muli olowooza nti nno bino byonna zino nnyingo zonna zakuyigirako. Going forward tiimu eba eyina okukola ekintu ekyo bwe kityo, kubanga eyinako weetuuka nga yeetaaga goolo ne zibula. Naddala mu kaseera nga tolina namba 9 toyinza kuteekawo omuntu asimba kijingi wali nga tavaawo, kubanga abeera mwangu wa kumaakinga, kuba n'obukujjukujju bwawo aba tabulina n'aba mu maakinga banguyirwa. Naye bwe mukuuma fluidity eyo, kati match eno yalaze obujulizi bwa fluidity ejja okwetaagisa going forward mu kumalako sizoni eno mu liigi ne mu kumalako mu Champions League. Kwegamba bw'obanga toyina muteebi wa ntomo gw'omanyi nti ye gundi ajjawo yenna ajjawo, kitegeeza mumulina okukwipinga nga mukola movements nga mulekawo space eyo. Oli bw'atayiminga obulungi ennyo run ye, atayiminga run eyo nga azze kumaliriza ng'addamu ng'abula. So ekyo nakyo ndowooza nti nno kyakuyigirako, oba oyina nakukisabirako kibeere consistent. Kugamba Arsenal ekikola emirundi egiddiriŋŋana, wabwe n'ekikolayo obw'olumu ejja kulabika nga egwiridde ekigwire. Ne bwebanga yakigwiridde oddayo n'owandiika notisi n'otunuulira akatambi n'ogamba nti wano twakoze tutya, kino kyazze kitya. Of course ne PSV Eindhoven nayo yayambyeko, kubanga okuzibira kwabwe kwabadde kwa kijegajega. Naye era omuntu yenna alaze obunafu olina okumulagira ddala nti munafu ng'era Arsenal we yakoze, nga buli kumpi chance gye bakola balina ne goal endala ze bakuutizza, nga buli chance gye bakola waakiri nga bagiteeba mu goal. Kakati olina okuyigirako ku ekyo, olabe goal ez'engeri gye zazzeemu, oddeyo oteeketeeke ttiimu okwetegekera emipiira egisigaddeyo mu season. Era ne intensity obunkenke bwe baatadde ku PSV, kuba goal ezasoose 3 zanywedde mu space ya dakiika nga 13. Goal ey'okuna n'ey'okutaano space zanywedde mu space ya seconds 99. Kwegamba embeera eyo ey'obutazikiza, ey'obutaweeza, opponent ali mu mbeera ey'obunafu, ekyo kyolina okumuteekamu. Awo oba olina okuzzaayo ku West Ham eyazze nejja obubonero 3 ku Emirates. Going forward ezo size z'aba West Ham olina zikuba bwoti, omugolo zamujjira n'oluvannyuma lw'eddakiika 7 nga waliwo goolo endala, otuuka n'obamalamu moral egezaako okwerwanako okudda engulu. Naye buli lw'osamba mu mbeera eraga nti opponent alina chance edda engulu, oba omuwereetedde oluusi wadda engulu ayinza n'obutavaayo. Era mu nsamba eno eyakumya fluidity mwabaddemu abazanyi okuwekolamu omulimu ogucreatinga diversion for each other. Omuntu opponent yenna ewa PSV eyazze nga alowooza nti nno Mikel Merino yatambulirako ensonga oba anaabera Raheem Sterling, kati nga bazanyi banne bwe balumba nga bateekawo embeera eyo ewudiisa to create diversion. Kati ebimu ku bintu Arsenal byeyina okunyinyittira, era nali nkyogeddeko season eno ng'etandika, ndowooza nakyogera Bukayo Saka amaze kulwala, ne ngamba nenkiddamu juzi Kai Havertz lwe yalwala. Konze bw'abanga Mikel Arteta ebintu kati nze ng'omujega ali eno mu Uganda nasobola okulaba enkyukakyuka y'ensamba ya Pep Guardiola nga talina namba 9, nga ne Gabriel Jesus Fernando amukubisa mu wingi, Sergio Aguero nga taliiwo. Yasobola okuimprovisinga n'asamba nga talina recognized namba 9.
ne timu nesigala ngekuba goolo era tewaliwo musambi mu Man City season yateba goolo suka 23 bonna bajja goolo zinga za kukunganya naye ngeri gye beeyisaamu wano okuyingira entabo ya opponent ng'olaba waliwo enkola engenderere eraga nti tetuyina mwenda wabula gwe naawe agendayo togenze kufuuka mwenda wabula ogenze kukuba paasi wakati wa goalkeeper n'ekyuma kya goolo kubanga era goolo bwetyo bwebeera tekikwetagisa kubeera mwenda kuteeba bw'obanga omanyi okugaba ng'omanyi okumanaginga space mw'okolera emirimu ng'omanyi kye bayita awareness of space omusambi yenna osobola okuba waawo ekikulu kiri nti toyina kuyimirirawo ekyo ekyokuyimirirawo kya mwenda yakimanyi naye tomuyina era si yeggwe kati kyemukola mwe musamba kino ekyammwe naye kasita mumanya mu mutima ne mu nsambayo nti nno bwe tubeera mu baaka tuba tuzibira bwe tujja mu makkati mu midfield tuba tuzimba lulumba bwe tugenda eri mu kitongole ekiteebi tuba tuli bateebi atazze kuteeba tojja kubanga ogenda kutumalako ate space mwe twandibadde tumanuvalingira n'okubuzaabuliza opponent kati ebintu bino bw'obanga walabye match eno olunaku lwajjo ndowooza eba esobola okuzaayo ku ngeri Arsenal gye yandibadde yeeyisaamu nga terina Kai Havertz nga terina Bukayo Saka naye ate bano bonna Bukayo Saka ne Kai Havertz nabo si bamwenda ndowooza bimu ku bintu Mikel Arteta bye yandibadde alowoozaako season ng'etandika okuuma fluidity eyo mimwa gya goolo obutabeera okugamba nti no Kai Havertz yalina okugenda mu scoring positions ateebe ateredde yateeba bwe mudduka addusa obulungi n'atayiminga bulungi nnyo rani ye nga paasi ejja yagenda n'ataapinga kukuba paasi wakati wa kipa na kyuma kibeera kyangu bwe kityo kuba twalaba mu eyo season nga ne Joao Cancelo yali namba 2 yakubako ku namba 9 ya Man City naye ng'ekikulu sigamba nti mwenda sigamba nti striker naye bw'obanga omupiira ogumanyi expansively interpreting space gy'olimu na biki by'olina kukoleramu as simple as that. So ne mu match yajjo ebintu bino byalabise ne birabika nti no Arsenal etandise kubirowoozaako kati season enamba bino ebadde tennaba kubikolako kubanga era yensonga lwaki ngambye nti nno balina kubiyigiramu ne bagenda ne bakwata ne baddamu ne batunuulira obutambi Mikel Arteta bw'amala okutunuulira obutambi buno ne bakooki banne then addeyo abutunu ndowooza coaching yandibadde n'abasambi nga weebali kuguno omulundi si byagenda mu kisaawe nti ate mwetolo limu etaano awo simanyi 11 ku 11 no training ebere ya mu kibiina batekeko video nga bapozinga kino twakikoze bwe tuti kubanga bwe kibanga kyagudde bugwi ate ne kijanga kirungi notakikozesa mu match ezendala obanga agamba nti kyabadde kibi kuba twalabye nako ku Arsenal yakubye Manchester City goal 5-1 goal 5 mukono mulamba naye ate tugenda okulaba match eziddako nga Arsenal wangula narole ngezanya Girona 2-1 ne tulaba ne win ya Wolverhampton Wanderers ya 1-0 naye yabadde tematiza kati ne bajja ne bavaayo ne bakubayo Leicester City goal 2 ku bwerere bwe bavuddawo West Ham yabakubye 1-0 awaka ne Newcastle yali yakabakuba 2-0 kakati yakava ku goal 5 odotya ku match eddako ate notatebayo n'emu kitegeeza nti ebibadde muli tobiyigiddeko kubiyingiza mu match eziddako kyendowooza nti nno kino Mikel Arteta alina kikolako kakati bino ebyabadde mu match eno alina okubiyigirako abitwale mu match ezinaddako nga tiimu egenda mu maaso kuba ne season eno season ne bwenegwako nga Arsenal tewangudde kikopo omupiira tebugenda komaawo naye bw'obeera mu nsobi zezimu nga tozikyusa ekiraga nti nno oba toyina kyoyigidde mu nsobi ezo kyendowooza nti kyabulabe kati season ziri ebbiri eziyise Arsenal ebadde efubutula Manchester City ng'evaako mabega no actually Arsenal gye babadde bafubutula kuba season ezebbiri eziyise Arsenal yebadde singa okubeera ku top of the table naye Arsenal eraze along the way nti gyekoma okubeera ku top of the table ebbanga gwanvu etuuka ne cracking under pressure kakati season eno ebadde ekyuseemu nga Arsenal yefubutula okuva mu mugongo gwali ku top of the table kati ate nako eraze nti eyina weetuuka n'erengejja kati bino byonna oba oyina okubiyigiramu okuyingira season eddako bw'otabiyigiramu yo tebeera nsobi nnene akati oluvannyuma lw'okulaba Brahim Diaz bwe yeefuze omupiira wakati wa Real Madrid ne Atletico mulenzi yalabise bulungi era nze singa ndi wakutunuulira mu front 3 actually beera front 4 kuba Real Madrid wadde ekulumbisa ba front 3 bano Kylian Mbappe, Vinicius Junior ne Rodrigo Goes ono w'okusatu ono
atera kuzanyanga classic number 10 immediately mugongo gwawe kati mu nsamba ya Real Madrid ebe kulumbisa abantu bana bulijjo bakubisawo Jude Bellingham naye nalowoozezza nti otyamu Brahim Diaz okusinga Jude Bellingham kuba Brahim Diaz tali direct ayina engeri gye yeemulula mu spaces obwo oluusi newe butali nawe creatingira kati bwagwa ku timu nga Atletico esambera ku instructions weesanga nga ayina ebintu byajja okukola naturally nga instructions tezabituuseeko wabula nga bagambye kuziba eyo space ogenda okulaba Brahim Diaz nga YCC siweewo ali predictable omwangu w'okumakinga ndowooza abeera Jude Bellingham naye no Brahim Diaz ebintu bye biralamu era abalabyeko ku gundi ku Jose Jimenez gwe yayiseeko ng'ate bakola ey'okubiri ndowooza mwakirabe naye musajja watu yabadde ayina ekikwate kye kooki we kye yamugambye ne bakizigulula omulezi n'agenda abakuba ennungi so bwe twamaze okulaba manyi njagala nnyo abazannyi abo abafuula omuzannyo gw'omupiira okuba nti si gwa bulijjo kati leero ndowooza tugenda kuwoomerwa Florian Wirtz omuvubuka oyo akuba namba 10 ya Bayer Leverkusen ayina emyaka 2 mu kumujjokka egy'obukulu yasooka okuteeba goolo nga ayina emyaka 17 ng'era agikuba Manuel Neuer yali June 22 era goolo gye yamukuba teyali ya bulijjo omulenzi ono agatta kumpi byonna season ewedde obungi bwa goolo ze yateeba bwe bungi bwa assist ze yakola nga Bayer Leverkusen yeetiba Bundesliga omulundi gwayo gwasooka mu byafaayo nga tebateebeddwamu kaakati bw'otunuulira sayidi ya Bayer Leverkusen engeri yo Florian Wirtz oyina n'okwesunga Jamal Musiala kyaleeta ku sayidi eri bayina industry kwegamba bapakasa naye ate ng'omupiira mugongo bayina mungi bw'olabako ebigambo Xabi Alonso byayogera ku muvubuka ono Brahim Diaz omuvubuka ono gundi Florian Wirtz akugamba nti ayinza okuba nga move tazeetabaamu nnyingi naye ezentono ze yeetabamu aba amaze okusalawo nti zentuufu bw'asalawo okuwa pass eba ebadde yina kuba pass bw'asalawo okuba mu katimba eba abadde alina kuba mupiira mu katimba oluusi kipa n'abeera nga ye mulungi oluusi omupiira n'atagwa bulungi nyo direction naye nga decision making ye yeeyo kati abavubuka bano abakozesa ennyo obwongo okusinga physical attributes oba eriyo abazannyi nga munnange ye wakiwago omulala ye muddusi omulala naye nga olaba bwongo bwokka bwe bukola ebintu oba oyagala omulabe kumpi olunaku lulamba so bwe twamaze okulaba Brahim Diaz katugenda kulaba Florian Wirtz tulabe ne sayidi eri Jamal Musiala era kyova olabanga ebintu byabwe bye bakola Pep Guardiola abeesibyeko ayinza okutwalako omukbo okudda mu bigere bya Kevin De Bruyne bakavalinga ground nnene bwajja mu midfield apakasiza ddala nga midfielder ate nga gwe mulinzi okutetenkanya wali mu kuteeba either yeteebere oba akola omukisa oguvaamu goal ndowooza bagenda kutunyumira abasinga mujja kunyumirwa Bayern ekoze etya Bayer Leverkusen oba vice versa naye nze waliwo ezo zirabikanga details ezitalina nnyo mugaso nze ntera nnyo okuzettanira naye wajja kubeera n'obunkenke obw'amaanyi ku mutendesi Vincent Kompany omanyi ye yalina mu kifo kya 9 kwabo abatendesi Bayern Munich yali yeegwanyiza abalala bonna bamala kugaana nakulaga nti tewali available kwe kumala gafuna Vincent Kompany naye musajja watu nga bamukenenula amawulire gamukuba waliwo website bagiyita Bavaria something Bavaria News buli lwogisomako bw'obanga match tewagirabye obanga tunalaba na results olabira ddala nga tiimu yakoledde ddala bubi ogenda okulaba bakubye VfB Stuttgart goal 3-1 naye nga eno bakulaze nti a narrow win kakati olwo ayina kuwangulira ku mmeka so kati obunkenke buno bugenda kweyongeramu mu match ya leero eri Vincent Kompany ali mu mpaka za tayinaamu bumanyirivu ali mu tiimu ennene gyatatendekangako naye waakiri asemvula y'omulimu gwasemvula match eyasembyeyo tebabadde convincing bagudde amaliri ne tiimu ya Celtic newankubadde bayiseemu naye Celtic tugwa nayo maliri ku Allianz Arena goal emu ku emu nga ne goal eteebeddwa gundi Alphonso Davis Baka gwe novaayo n'ogamba nti nno ojja kubeera bulungi ate tebakkiriza mu kibaasi kakati bw'onooba oyagala okwewala kibaasi kubanga ozanya Bayer Leverkusen nga ne mu liigi omupiira ogwasembyeyo mwagudde maliri ga 0-0 ebigambo bijja kufuluma naye match eno ng'ogyeko obunkenke obwa touchline andyagadde okulaba ku bavubuka abo Jamal Musiala ali sayidi ye n'aleeta ki ate Florian Wirtz
bw'obageraageranya Ibrahim Diaz bwe bakola kumpi emirimu gye gimu wadde bagikola mu ngeri ya njawulo nze awo match eyange eba ejjudde